sirise okutuusa Parliament lwe yakakasa ebibuga 9 nga ne Masaka mw'ogitwalidde ku ntandikwa y'omwaka guno. Masaka kye kimu ku bibuga ebyali bikulira ku misinde egya waggulu, kyokka ng'entalo 2 ezaaliwo mu mwaka gwa 1979 n'olutalo olwa 1980 okutuuka mu 1998 zaakuba ekibuga okumpi okukisaanyaawo. Era bannamasaka baddamu mpolampola okuzimba ekibuga kyabwe bw'okitunuulira ddala olaba nga kisaanidde okubeera city. Waaliwo akasattiro mu mwezi gwa May omwaka 2019 gavumenti bwe yafulumya olukalala lw'ebibuga ebyali birina okusooka okusummuusibwa nga Masaka teriiko ekyajja bakulembeze mu mbeera nga muno mwalimu n'empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ng'ono yali alambula ssaza ly'e Buddu ku ntandikwa y'omwezi ogwa June omwaka oguwedde n'asinziira kako mu lukiiko n'asaba gavumenti okusuumuusa Masaka era mu kaseera katono yateekebwa ku lukalala. Mu Julaayi nga lumu omwaka 2020 ekibuga Masaka mu butongole kyakutandika okukola. Municipali oluvannyuma lw'okugattibwako amagombolola okuli Kabonera, Mukungwe, emiruka 2 okuva mu disitulikiti y'e Kalungu, Lwengo n'emirala 2 ku gombola y'e Buwunga kitudde ku bugazi obwa square kilomita 362 n'obutundutundu 41 nga kyeyawuddwamu division 2 okuli Kimaanya, Kabonera n'Ennyendo mu Nkugwe nga buli emu yakukiikirirwa omubaka omu ate n'omubaka omukyalo ow'ekibuga. Newankubadde wakyaliwo obutakkaanya ku bukulembeze obw'ekiseera obunaasooka okulembera mmeeya w'ekibuga Godfrey Kayemba Afaayo agamba nti olw'okuba nga tewali tteeka lirambika kulonda bawandiikira omuwabuzi wa gavumenti ku by'amateeka nga bamusaba okugatta bakkansala abadde bakiikirira amagombolola ku disitulikiti ku lukiiko lwe asigale nga emmeeya. Kibadde kitegeeza nti amagombolola gonna 5 agakoseddwa agakwatiddwako gakoma kukola nkya basentebe bonna 5 Katwe Butego Kimanya ky'abakuza Nnyendo Ssenyange Mukungwe Kabonera okusinziira ku teeka lino erya local governments. Salt Media yavaayo nnyo n'eraga emboozi za Masaka okufuulibwa city era wano Meeya Godfrey Kayemba Afaayo wavuddeyo n'asiima Salt okuteeka ettaffaali ku Masaka City. Naye mu ngeri y'enjawulo neebaze Salt Media ne Salt TV ne Salt Fraternity Family yonna nti gubadde munnyo mulungi nnyo gutabudde bulungi ekirungo kyaffe. Ze tukoledde wamu okulabika nti ekibuga kino tukituusa ku mutendera guno nga batuwa amawulire batuwa obudde ne batuwa amawulire agakulaakulanya abantu baffe. Martin Kigozi ateekerateekera municipali eno agambye nti enkyukakyuka nnene egenda okujja naddala ebikwatagana n'okuzimba. Ebitundu byaffe ebyongedde ku city oba ebyongedde ku municipality okufuuka city tekibajjaako kugoberera planning. Ojja kwekanga nti ebifo byaffe ebimu ebyo disitulikiti yali yabiteekateeka naye ate bw'oyingira mu city oyongerwamu okuteekebwateekebwa okujja ku mutindiro oba level ya city. Charles Kabonge mukungu wa Kabaka era akola mu byattaka alabudde abantu ku kibbattaka ekyeyongedde e Masaka. Obubbi bw'ettaka buyingolobyengamu abantu bangi abalina okuvaayo. However, okuda mu kibuuzo kifutwe encouraging abantu tolinda bw'oba olina obusobozi bakusookayo gyabakolemu kuba okufuna ekyapa oba lya Kabaka oba si lya Kabaka duka ne wabaawo lya muntu mulala nga Ssekinoomu. Abakulembeze bategese emikolo egy'enjawulo okwaniriza ekibuga nga ku ssaawa 6 ez'ekiro wajja kubaawo okukuba ebiriroliro ate nga lumu Julaayi wajja kubaawo okusimba emiti egy'ekijjukizo. Kuba biriroliro tugenda kuyisaamu emizindaalo okutegeeza bannaffe n'eyo yonna abawadde ebyalo nti kati mufuuse ekibuga mwenna muli kitundu kuffe. Neebaza President, neebaza Cabinet, neebaza Parliament
nebaza ne Ministry of Local Government nabo abayambye okulaba nti gavumenti nekkiriza Masaka ne bakwemu ku bibuga ebisumuusiddwa. Byamukisa Ronald, Crossroads TV,